Tulekeraawo okulya ssente ze tuwongerera mu bibbo oba mu bifo eby'enjawulo, okugeza nga bw'onooba n'ensawo ya lubaale, nga bw'onooba n'ekibbo kya lubaale, nga bw'onoosanga ewantu nga basabirawo naye nga waliwo ssente. Abantu bangi balina obutamanya era nga waliwo ebintu bingi ebyetaaga okubuulirizaako oba okumanya n'ofuna okumanya nina kweyisa ntya mu bintu eby'enjawulo. Abantu abasinga obungi bamanyi nti bw'osanga awo ejjinja nga liriko ssente, olw'okuba oliraba nti jjinja olowooza teriraba era teritegeera. Ensi y'emyoyo tulina oggitwala nga ya myoyo. Ensi y'emyoyo ebiseera ebisinga obungi abamu bagirengezza, abamu bagiyisaamu amaaso, abamu tebamanyi maanyi gaayo. Otyanga nnyo ekintu ky'otalaba kyokka nga waliwo ebikweyoleka nga weebase. Lubaale kye kintu ekizibu ky'okumanya era lubaale asobola okkusaba ennyumba n'ogiteekawo kyokka ennyumba eyo ng'erimu eminya, erimu ebiwuka eby'enjawulo, oluusi n'osangamu emisota naye nga ya lubaale. Singa mugyokya ne muggyiramu omunya, enkya jjajjaawo ajja kugaa nti mwatwokya. Singa munaagimenyawo lw'ojja okumanya nti bulijjo ekyo ekitoogera kitegeera. Empagi ya lubaale gye musimba ku kika mugitema nga mbisi ne mugisimba ne muzimbako kasubi n'ekala n'ebeera nkalu, ate lubaale n'akugamba nti bw'onoobanga otukoowoola ojja kujja ng'okwate ku mpagi eyo ofukamire okwo. Kyokka ky'osaba tekyenyeenya era tolabawo muntu, wabula ebintu ebisinga obiraba kiro era n'obiraba nga byogera. Weegenderezanga nnyo ekintu ekijja ku mutwe ne kyogera n'owulira maloboozi naye nga tomanyi gye kisula. Kubanga oyinza n'okunoonya mu kasubi we kisula ne kikusobera nga mwattu si we kisula naye ng'ate kyakusaba enju. Ebiseera ebisinga obungi bajjajjaffe tebategeera nga ffe ate tebalowooza nga ffe. Byonna bye tufuna ne bye tutuukako tewaliwo nteekateeka zaffe. Ogenda okuzaalibwa, ogenda okukula, buli kimu ky'oliba ky'onoofuna ne ky'otoofune bibeera birambike. Gwe ne bw'olisika omuguwa n'ensi olwane nnyo ofune by'oyagala nga toli wa bifuna era toba wa bifuna. Gwe ne bw'onoosika omuguwa n'ensi n'ogaa nti nkola ku makya n'ekawungeezi nga toli wa kugaggawala era tosobola kugaggawala. Abalina etteekeroteekero lyo weebali, kyokka twawukana nnyo mu ndabika ne mu bulamu. Emyoyo emyereere giyina enjawulo n'abantu abaliko emibiri. Abantu abaliko emibiri babeera balabira kumpi era amaaso gaffe olw'okuba nti gatudde mu bw'ennyama gabaako akatambaala. Ky'otolaba okiwanga ekitiibwa era bw'ofukamiranga ewantu n'oteekawo 10, ekikumi ekyo kiggyeeko ebirowoozo. Bw'oteekangawo emmwanyi ziggyeeko ebirowoozo. Bw'oba otaddewo emmwanyi nga ziri 4, tolako emmwanyi 2 zirye kyokka endala zirekeewo. Bw'oyokyanga ennyama n'ogitwala ku ttale n'oteekawo omusito gw'ennyama, bw'obanga ovaawo ng'omaze okujanjulayo n'okusabirako, tambula ogende, ebiddirira ku yo tebikwatako kuba ky'ogiwadde tokimanyi. Oba kiwuka, oba kinyonyi, oba kisolo. Singa embwa ejja n'ekuulawo omusito ogwo nga wakasimbulawo ebigere, lekaga nti ate embwa ennyama gye nnaakateeka wali egibbye. Okitegedde? Bwetyo bwe tuwongereramu ensonga za bajjajjaffe.
abaliko empewo, abalubaale, ab'obulenzi n'ab'obuwala, mwegendereze. Abamu tutandika okusamira ate abamu ne twereetera obulwa olw'enkwata y'ebintu mu ngeri y'obutamanya. Waliwo omukyala wano ayina ekirooto nti yaloose agenda mu kyalo kye bayita ekako naye ng'ali n'omuwala bamuyita Nalubowa. Wabula gye baalaze kaabadde nga kasiko, kaabadde nga kasaka. Mukyala gw'ogamba nti mwasanzeewo enkonge nga nkalu, naye enkonge eyo nga bagisabirako, era enkonge eyo buli kiisi asabirako ng'ateekawo ssente. Mukyala gw'ogamba nti ne zireeta omusajja n'asennyawo enku n'alondawo obukonge n'akola ki, kati mu kifo ekyo kyennyini omusajja oyo n'alondawo ssente. Wabula n'omubuuza nti ssente ezo oziggyaawo, n'akugamba nti ye nnyingi kubanga bulijjo basabirawo era bulijjo weeziri. Kati ne wajja omuvubuka nga bamuyita Kyakuwa. Kyakuwa n'avumirira nnyo oyo aggyewo ssente ezo era n'abagamba nti ssente ezo za musambwa n'enkonge eyo ya musambwa. Okitegedde? Kati otegeera kimwesa ogwo. Mukyala ggwe obubaka bwo buno oyina olugendo gy'olina okulaga, naye gye batalambuludde bulungi, wabula ogenda okuzuukusa ebyo ebyafa oba ebyasaanawo, kubanga enkonge baagitemako dda omuti era n'omuti ogwagwa togulabye wabula baatemako omuti, olabye enkonge, enkonge enkalu. Biki ebyasaanawo? Omuti bwe buyinza bwa bajjajjaabo, omuti gwasaanyizibwawo waasigalawo nkonge, enkonge wansi eriko emirandira. Bakugamba okusebulula ebigere ogende olamuse ekyo. Enkonge enfu, ekigambo ffu oba ffa kitudde mu Bwakabaka bulamu, kubanga yayitabira akatuntundu k'ebifudde oba abafudde oba ebifu, kubanga bw'oloota omulambo, mulambuza ye muntu afudde. Buli ky'oba okola kyonna kiba kifu, buli ky'oba ogezako kiba kifu. Bw'oloota enkonge enfu, kabaka gwe muti, kabaka bulamu. Omuti teguliiwo, baagutema, waliwo nkonge. Omuti kabaka, omuti bwakabaka, omuti buyinza, omuti Ssaalongo. Okitegedde? Era kifaanagana omuntu aloota omuntu omufu. Bw'oloota omufu oba oloota kabaka bulamu, era bw'oloota omufu buli ky'okwasako engalo kiba kifu. Gwe ne bw'osika omuguwa n'ensi n'obeera ng'ofuna obusente biki, ensawo y'amanda teggwa mu nsonda, olina omukyala olinawo obwanawo bubiri naye ng'oloota abafu. Gwe ky'oba omanya ne bw'onookola ne bw'onoowanvuwa n'omulisa, ojja kuwunzika ogudde, ojja kuwunzika tokungudde. Ssente z'ofuna nfu, emirimu mifu, wadde ng'olaba bakusasula oba okola mu bbanka biki, naye ng'oloota abafu. Gwe ky'oba omanya buli kintu ky'opulaani nga kifu, wadde nga kati weerimba n'ogula poloti biki, nkoze kino, nnimye wali omusiri gw'obutunda, nnunda enkoko, naye ng'oloota abafu. Buli kintu kyo kibeera kirifa, buli ky'olowooza kifu, ebirowoozo byo bifu, by'opulaani nga bifu, maaso future nfu. Akati gwe muti guno, omuti guno gufaanagana omuntu aloota omufu atakyeyamba. Omuti Bwakabaka, omuti bwa Ssaalongo, omuti baagutemawo, waliwo nkonge. Kyokka buli ajja asabirawo. Kitegeeza ki? Bakugamba okugenda mu lubiri ettanda ye watudde ekintu ekiyitaba ekifu, era ye watudde obwa Ssaalongo obufu. Obwa Ssaalongo obufu tutegeeza ki? Nti ettanda mu nnyanga amaanyi weegali, amaanyi weegali n'ekitundu kitudde mu bufu. Ennyanga za Walumbe
ke katuntundu k'ofunamu okumanya nti ziba ntaana. Genda obikke ennyanga, kabaka afuuke bulamu, ave mu kitundu kya kinene, ave mu kitundu kya kitaka kya nawansi, afuuke bulamu. Ogenda okumubikka ettanda aba ayita bakinene. Kinene mwe muva ebituntundu by'okuloota abafu. Kinene ttaka, kinene kyawanga, kinene batenda. Mwe muva ekituntundu ky'abafu, mwe muva ekituntundu ky'okuloota ebintu nga bifu ebitali biramu. Okitegedde? Lamusa kinene akugye mu bwa kinene adde mu bwa bulamu. Ddira omufu olwane nnyo azuukuke, atuule, ayimirire. Kugambye omuti bwa Kabaka, omuti bwa Ssaalongo, omuti baagutema waliwo nkonge. Kyokka enkonge buli asabirawo ateekawo ssente. Ggwe ssente zo z'oteeka mu bintu bino zikuluma era ozirowoozaako. Era buli lw'otoola ssente n'oziteeka mu bintu bino oyina engeri gy'ozifunako ebirowoozo. Oba olumu n'ogaa kale nandibadde nkolamu kino biki. Oluusi kijja ne ku bantu abatali bagumiikiriza n'atandika okubalirira ssente z'atadde mu lubaale. Naga nti ntadde ssente mu lubaale n'ensonga zino tezitereera. Ensonga za lubaale bugumiikiriza, ensonga za lubaale kubeera musiru, ensonga za lubaale gannyana ganywebwa muwangaazi. Okuwa lubaale ssente ofaanana awadde omulalu. Okuwa omulalu ssente ofaanana awadde Katonda. Nti ssente gy'owadde omulalu tebajejjusa kubanga omulalu tategeera. Tosobola genda n'onyumya mu bantu nti omulalu oyo amalidde ssente ate nga gw'ozimuwa. Awo tofunira ddala kubanga ssente zo ziba zikuluma. Okitegedde? Kale nno ebintu ebisinga obungi tuyina okubyegendereza ennyo. Wa ewali enkonge enfu, wa ewali enkonge n'emirandira, nti ennyanga kitundutundu ekikuloosa ebinnya ebitali bibikkeko y'enkonge. Era enkonge eri mu kkubo lyo, enkonge eri mu kkubo ly'olina okuyitamu okutuuka gy'olaga. Ekkubo ly'emirimu gyo, ekkubo ly'emikisa gyo, ekkubo ly'obufumbo bwo, ekkubo ly'obulamu bwo lirimu enkonge. Mu kugenda ewa Kabaka ettanda mu nnyanga, mu by'olina okutwala muba mulina okubeeramu embazzi eŋŋanda, kubanga embazzi eŋŋanda ye yasaayasa enkonge. Enkonge eringa 7. Bwe twogera 7 by'ebintu bye twogerako ng'emisanvu egiri mu kkubo ly'omuntu. Ng'omuntu bwe banaamuteekera 7 mu kkubo ng'abadde ayitawo n'alemererwa okuyitawo. Buli lw'oloota enkonge nga bagifukamirako ne bateekawo ssente ne basaba, kyakuwa najja, kyakuwa ayitaba ekituntundu ky'omulongo kizza mu katuntundu ak'Obwakabaka bulamu ye kyakuwa. Kizza yaddiza ebyo ebyakuggyibwako: obugagga, essanyu, emirembe, obulamu n'obuwangazi, ekyokulya n'ekyokunywa. Kizza kitegeeza kizza mirembe, kizza omusambwa gutuula butuuzi mu siteepu eyo mu katundu mwe gusinziira okukuddiza ebyo ebyakuggyibwako. Kati ke katundu akajjiddemu omuntu gwe bayita kyakuwa. Kyakuwa. Okitegedde? Nti mmwe abanoonya ssente, mmwe abatoola ssente, mmwe abatwala ssente mu kusamira oba mu kutereeza empewo, mulekenga ozibaliriranga, mulekerenga awo zoogerangako, mulekerenga awo okugamba nti Lubaale naakamuteekamu ssente zitabalika. Naye Lubaale muzibu, sina kye naamufunyeemu, ebintu binsobedde, ebintu tebitereera, onyumiza abalala. Lubaale tebamukubako katabo. Era kyova olaba nti ebya Lubaale tebiri mu bitabo nga bw'olaba eby'amadiini. Ekintu ekituufu tebakikuba mu katabo, era ekintu ekiriwo tebakikuba mu katabo. Era Lubaale tayinza kubikkiriza ebintu eby'obulimba bye bakuba mu katabo. N'osanga ne layini mu Bayibuli ng'eyogera ku bintu ebyaliwo emyaka 600 emabega. Ne weebuuza nti abaakuba Bayibuli omulembe ogwo baaliwo okugeresa ku bintu ebyo ebyaliwo? Oli bw'anaayogera ku kintu ekyaliwo anaaba yaliwo?
onookikakasa otya? Okitegedde? Kale no ebintu ebisinga si biteebereze, tebirina kuteeberezebwa. Okitegedde? Ebintu ebisinga biteebereze biteeberezebwa buteeberezebwa, kyokka obiraba mu bitabo ne bagamba nti ekitabo kino kitukuvu. Oli yamala okukuba ekitabo kyo, olukiiko lwatuula, tufuze tutya ensi eno, tuwandiise tutya ebyokulabirako nga buli omu bijja mmukwatako, tukoze tutya ensi abantu baamu okutukkiriza okutambulira mu nkwawa zaffe. Abagezigezi ne bakuba ebitabo ne bagereesa ku byaliwo, kyokka nga kubagereesa tewali yaliwo, kubanga waliwo omulembe ogwawandikako ku njazi. Omulembe ogwawandika ku njazi nga n'okusoma tekunnaba. Waliwo empandiika eyaliwo nga kukoloboza. Empandiika eno gye tuwandiika olwaleero si ye yaliwo luli waliwo kukoloboza, okuwandika ku njazi. Abantu ne bakuba ebitabo nga bagereesa mu mirembe egyo, kyokka nga bakuba ebitabo mu mirembe egyo tekuli n'omu yaliwo. Okitegedde? Ekitabo kyakubwa ddi? Ensi yatandika ddi? Ate olinaga nti ebituufu byonna biri mu kitabo kino, era bw'atyo Mukama bw'ayogera. Katonda bw'ayogera, Katonda n'agamba gundi, Katonda n'atuma gundi. Ani yaliwo? Omulembe ogwatandikirako tekinologiya akuba ekitabo oba ebyuma ebikuba ekitabo, mulembe ki? Ensi yaliwo ddi? Ebyogerwako bya myaka emeka? Okitegedde? Ebintu ebifaanaganako bwe bityo. Ate abantu b'ensi mulekerenga bwe okunoonyereza ebintu ebyawandiikibwa mu byafaayo, mu byesigameko. Okugeza, abantu bangi beesigamye nnyo ku Google, internet, okunoonyereza ebintu byafaayo, simanyi bino byogera ki, bino byogera ki. Okikozeko okunoonyereza ng'otudde ku buliri nti abawandiika ebintu bino n'abatujjukiza ebintu bino bannabyafaayo aboogera ku ebyo byaliwo mu byasabiri babijjawa era babijjawa. Okimanyi nti jjajjawo gw'otaalaba asobola okufa ne wabaawo amwogerako ku ebyo bye yawulira, naawe by'owulidde ku oyo naawe n'obigaziya, ate bw'owandika katabo n'oyongeramu ebibyo. Abantu bangi batera okuga nti jjajjaffe gundi tugambe balanya omukulu w'obutaka ku bika oba ku ssiga. Olinaga nti tuva mu jjajjaffe gundi yava ku mutala gundi yajja n'abakazi babiri ne bazaala abaana 3. Akati omwana omu n'akuba munno olubale, mulala n'asenga ku mutala bwe guti. Akati eyo gye yava omwana n'alonda ekide, akati ekide ekyo mwe mwava erinnya gundi, era erinnya eryo bwe wayita emyaka bwe giti erinnya lyakyuka ne waddawo erinnya bwe riti. Abiranya wajjo, abiranya alina gwe yabiwulirako, ne gwe yabiwulirako naye alina gwe yabiwulirako. Bakugamba bulijjo nti bw'ogeya omuntu, oyo yennyini abaddewo ng'ogeya omuntu, bw'agenda obbitwala naye abyongereyo, ayongeramu ebibye. N'oyo gwabibuulidde okubituusa ku oyo nannyini kugeyebwa, era naye ayongeramu ebibye. Ebiseera ebisinga obungi abageyi oba abageya bannaabwe beewuunya nnyo ebigambo ebyo nga bikomyewo gye bali nga baabyongeddemu, era ng'oli yawulidde ebigambo birala nnyo ku ono bye yayogedde. Kati omanyi ki? Oba abaakuba ebitabo baayongeramu ebyabwe, kubanga ku bakubi b'ebitabo tewali yaliwo ku byasa ebyo, wabula buli omu awulirira ku munne. Kyokka n'osanga abantu ababuyabuya nga bali ku intaneti okwo, kino kyali bwe kiti, kino kyekyaliwo simanyi mu 1800, kino kyekyaliwo simanyi mu 1600, simanyi mu 1500, kino kyekyaliwo bwe kiti ne bwe kiti, kino kyaliwo. Ayogera bwe giba myaka 10 alina omwaka gumu. Kale nno ebintu ebisinga obungi ensi eno si kuleekaana, ate ensi eno si kwolesa bulimba, bwongerayo. Okitegedde? Kale nno tulina okubeera abeegendereza. Ensonga za lubaale si matooke kulya. Ensonga za lubaale si kintu ky'ogenda okusangawo nti kiramu. Omuntu alamulirwako empewo naye ng'owulira maloboozi naye ng'ebyogera tomanyi gye bibeera, gw'ayimiriddwa obutagwa wekkaanye. Lubaale tumuwe ekitiibwa okuva lwe tumutandika. Ate bw'okitegeeranga nti olina okukola lubaale, funa essalira okole empewo, okole lubaale. Omukyalo ono yeddira mutima, era ng'omukyalo ono muzzukulu wa Namugera Kakeete Bbaale, era ng'omukyalo ono si Muganda.
kubanga ab'omutima bajja buzzi bajjira ku bwato jjajja bwe mubereberye awo we yatuukira we yawummulira era ekibira ky'ab'ebbaala ekikulu kirimu empuku eyo ennyumba gye yasooka okuba nayo omwo mwe yatuukira mwe yasooka okubeera eyo nno y'empuku yaabwe enkulu eri mu kibira ebbaale ku mwalo waliwo ndooza n'omuggo oguyitibwa Mayanja waliwo ndooza n'embuga y'omusambwa oguyitibwa Namata okitegedde guyitibwa Namata jjajja bwe bwanika naye ayinawo embuga awo bazzukulu ba Namugera Kakeete Ebbaale muno ndooza mwe mweyoza omutima omusagi ab'omutima omusagi kyali kiwayi ekyava mu kuwakanya bano ab'omutima omuyanja ne bafuna obutakkaanya ne bafunamu jjajjaabwe omulala eyeekutula ku ono eyeeyita ow'omutima omusagi kyokka omutima omusagi mukama waago ye mutima omuyanja bali beewagguzi ekika kiri ab'omutima omuyanja okitegedde kakati omukyalo ono ssente ze yali akozesezza mu lubaale waliwo kko lwe yagwamukko mu katego ne kinyiiza jjajjaawe nti ne by'abawadde abibalangira atya nti nga bw'onookola ekijjulo mu kaseera ako n'otabaako ky'olabye n'oyogera ku ssente ze wataddemu nga bw'onoobeera ng'otereeza ensonga oba akaseera ne kayita naye nga tolina kye waalabye ate n'oba nga ssente ozoogerako ate n'oba ng'ofuuka nga ssente gwe ziruma obutakwatirira mu bibbo bya bajjajja temujjamu ssente ebyo byonna jjajjaawo abyogeddeko bw'ogenda ng'okusaba n'otekawo 2,000 leka ate kusigala nga ssente ezo zirowooza nga batuddewo nti bagenda zirya kale ntaddewo zaaki buli osabiranga ewantu ebisigadde tebikkwatako enkonge gye bakulaze enkonge enfu ate enkonge tewera omuti gwayo baagusalako teguliiwo kati osanze abantu nga basabira ku nkonge naye nga buli asabirawo ateekawo ssente ne zireeta kyakuwa okitegedde bagamba kanya kwegayirira bagamba kola naye buli kimu okwatanga amakula n'emmwanyi n'osabirako togambanga nti olw'okuba tewali akulaba towangayo ssente olw'okuba bakulaba okitegedde tosabanga engalo ensa olw'okuba tewali waakulaba olw'okuba tebagambyeko ssente yeekola ssente akuwaguuwa teekayo emmwanyi zitegeeza okutabagana emmwanyi si makula okitegedde zitegeeza kutabagana bulosabira ku mmwanyi oba osaba wabeerewo oluganda n'enjogeza bajjajjabo bakwoleka obubaka bajjajjabo mwogera olulimi lumu bajjajjabo bakwagale era ng'osaba obategeeza nti ndi mwana ng'abalala nange ndi muzzukulu nsaba okundera nga temuzijja ku ngozi kugwa ze ntaba luganda kyokka okaaba obusobozi buli wosabira wonna bw'obanga oyinamu obusobozi oba 1,000 oba 2,000 oba 2 zikwatire ku mwanya kabonero ka ssente kategeeza nti ensi erimu n'ekituntundu kya ssente era oyina okisaba mu lubaale jjajja munkwasize kakuwaguwa jjajja amakula gano gakulaakulanye embuga yammwe nange nsaba gakulaakulanye embuga ya ensawo zange jjajja siina busobozi ne mukama nga akuwaguwa kutta amakula gano ga 2,000 n'entaba luganda zino nsaba tutabaganire wamu jjajja ompa obusobozi mu mbeera mu luguudo lwange olw'ensi omuli okutereeza bajjajjange ge makulu ga ssente ezo kyokka bwe muteekanga ssente mu bifo totunula mabega ssente ze zitakuluma oba 2,000 oba 1,000 oba 1,000 okitegedde sabirako okitegedde bulungi n'olwekyo omweso ne ansa mu lubaalewo manya omuti guno ogutawera manya omuti guno ogutaliiwo oyina kusituka ng'ova wansi yenkonge n'emirandira oyina kuva ku mulandira so si kubuukira kati oyinza okusanga ono nga ataddewo biri naye ng'ensonga ntono nnyo bamuga addayo wansi ku kikolo ky'omuti ogwatemwawo nti ebyo bye bitegeeza ebyasaanyizibwawo ab'ekika kyo abataategeera bino abaali ababuyabuya abaasaanyaawo bino okitegedde ddayo wansi lubaalewo waakuddayo wansi ddayo wansi ku kikolo lwananya ekikolo ekyo okizzeewo
okitegedde. Kale nno omukyalo ne yeddira omutima era ng'omukyalo no si muganda, kansubire nti ategedde bulungi obubaka bwe kyakuwa ategeeza kukuddiza. Okitegedde? Okukubiriza abaana obutalondalonda nga ssente bantu we basabidde. Abazironda balina kubeera balalu era mubalaba abantu ababba ssente ku byoto, ku njazi mu nsozi eyo, mubalaba empunzika gye bawunzika batamiivu. Ebintu ebifaanaganako bwe bityo. Kale nno omuwala gubadde naye nga mugenda gye musanze akasaka abadde ayitibwa Nalubowa, eryo ly'ejjembe erikkulembedde mu byonna, okweyimirira, okukwasizaako, okubeera omuwanguzi. Ate nno jjajjaawo oyo omuwa ejjembe akukwatireko ofune obusobozi mu nsi, oleme okusabiriza kubanga buli kimu olwaleero kya ssente. W'ogenda okukolera ensonga bajja kwagala obaweeyo amakula. Ebyetaago ebikwatako bijja kwetaaga ssente. N'olwekyo nkowoola ejjembe likutuddeko erya Nalubowa, eryo lye tulabye nga likkulembera okugenda ewabadde akasiko oba akabira. Jjembe eryo erya Nalubowa liwulire okusaba kwo, ate likuwambatire likwatireko abasajja n'abakazi bajjajjaabo. Gamba okay. Omukyalo ono kansubire nti ategedde ndowooza. Kansubire nti ategedde. Akukuume Lisodde Neddunda Namugereka Kiwamirembe yenze Omulangira Jjuuko Nabuddu.